Yes, Fadi TV ujimbaniriza kadde kano mwasibye mutya muli mutya mwenna aba following ngena bebaza mu subscribing ate munyigene kadi following KB TV ujike anda TV Uganda now mbagamba kimwakula kyamanyi okubanga mwa subscribing ate ne munyiga kadi kyoze ni Becky yangedde okubanga alumya baawe musajja mukole manyikiddwa nga Amiru jukira ku restaurant yasigaddeyo nga gikwasaganya baba kyabamukola musajja wattu omulumya jukira cameraman yali mukweyagala essaawa zino yali mukweyagala n'omusajja manyanga n'omukazi omusajja ali mukweyagala na mukazi yali wa mukwano gwe Becky munnange ennaku zino manya gebeeyita yeyita Mrs. Professor akati no munnange ensonga zizongedde okubanga zitabuka butawusi Becky olunaku olwaliro ayanjudde abaana be n'abanjulira kitaabwe omupya era ebifaananyi nga bw'obiyingirawo munnange ebintu biri serious nasose kulowooza baba bali mu kukola vidiyo shuti ekyamazima nange sinaba kukkiriza naye ngenda nzikiriza mpolampola newankubadde amawulire nga batuusaako naye ngenda kugamba mbaamuko okubuusabuusa olwesi nga kyaleeta ekisuubirwa kugambi ekyamazima basiga bagamba ati Becky ebintu byakula nganga ntaddemu ennyaka janja kyokola abasinga baali tebannakkiriza kakati wuuno munnange abaana olwaliro abanjudde eri kitaabwe omupya okwongera okulaga nti n'ebintu biri siriyasi kakati nomunnange abaana bafunye taata waabwe taata Abudu sekajja Abudu amanyikiddwa nga Mr. Professor nti taata w'abaana omupya munnange wano wetuli kakati nno onaawulira nkusaba ogimpereka like ate osubscribinga onyige kadi ebirala obindekere bagita Fadi TV gyabali mu ggwanga erya Qatar kosa ne Saudi Arabia mbagamba nti kyemwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ate ne munyiga ne kadi naye nga munange ensonga zeezo abali mu America mbatumiddeko abali Uganda mbatumiddeko munange ndoza olengira lunaku olwaleero omwami we amwanjulidde abaana baabwe agambye meeting my man to introduce him to our kids bwanje bwagambye Becky kubanga e caption gyakolesezamu akavidiyo ke akuba just ife tufunye screenshot okwewala copyright manyi copyright mungi ku YouTube kati omunange oba olina okubanga nkola ki weegendereza oluusi obuvidiyo bw'okozesa guyinza okuleetera emiwunyo ati awanfunyewo screenshot naye nga mugera okubanga mugifollowinga copyright used content babajja kugikuba kyobola nkozeseza bwa screenshot naye nga ndowooza olengira beeyita amuyita Professor oli amuyita Mrs. Professor nkugambye era abasinga beebuuza ne bagamba Becky byakola ategeera bulungi kati abaana agezaako okubanga abanjulira eyali photographer we oba yali driver we abakubanga ebifaananyi nti ye taata waabwe omupya abantu abasinga balumba Becky naye nga atejjukira munnange Becky muntu mukulu yamanyi ensonga lwaki akola bino ye nekirala amanyi ensonga lwaki yaleeseewo Amiru Becky alumiriza nti agamba nti Amiru abadde tawa abazadde b'ekitiibwa omwami gw'abadde alina Amiru abadde tawa abazadde b'ekitiibwa alabika ndowooza Amiru abazadde abadde abayisaamu amaaso abazadde ba Becky bw'olyawo Becky kyamuwaliza okubanga munnange amulekawo kubanga ekyamazima Becky ebintu abikozesa speed emikolo bagikoza ku speed abaana baabana abanjudde ewa sekajja kwegamba ndowooza obusungu alina bungi naye tekimukoseemuko kubanga oyinza okwesanga yakosezaamuko obusungu kale okunyigira gundi Amiru olwokuba nti notaba abazadde b'ekitiibwa ate n'agenda ewa sekajja ngoba oliawo yayesose kola ki yayesose kwerowoozaamu naye nga ebiseesinga eruusi abasinga bonna bomulina okubanga muwaŋŋaana abazadde b'abannammwe ekitiibwa naye kandowooza Amiru aleeta muwa kitiibwa kati Becky agamba nti Amiru takyana kyakola ki kyana kyayinza kubanga afunayo agamba kati tuwa abazadde bange ekitiibwa kati gwe mba nkwetaaza ki muna ebintu bingi nyo ebeera mu bufumbo lwakuba ffe kakati bano abali tetusobola kumanya biki bikoze ki bibaddengayo mu relationship lyabwe ebbanga lyebamaze ne bana abaana bebazadde abaana almost basatu ndowooza tusobola kumanya yasi ffe tukanyagamba Becky lwaki aleeseewo Amiru Becky azunze embasajja Becky biki naye ati ye yamanyi lwaki akoze ki
lwaki azunga ambasajja oba oliawo kyanonya ambasajja ayinza okifuna mu Ssekajja. Abaana no balina 5 no mbadde bali 4 mbadde mbaze 3 kuba ate ndabyeko ne kabebi kyakazaala. Aya onaawulira naye nga mwongere okuba nga mu followinga Fad UG News waliyo Kebbi ne KR ezo na YouTube channel zange zi followinga naye nga Becky ebintu mundanga abengedde okuba nga bifula serious ayongedde okuba nga mundanga ajjawo ngamba okubuusabuusa konna kwe tuyina kubuusabuusa konna kwe tuyina eriya ne Ssekajja ayongedde okuba nga akola ki ayongedde okuba nga byonna abisiimulawo okwongera okifuula official n'okwongera okikola ki okireetere kubeera ekyaddala ekyalaali n'okubadde tuba tunga tukola ki tubibuusabuusa n'ensonga ayongedde okuba nga zifuula ezaddala yeeyita Mrs. Ssekajja era nga munnanga ku social media handles yakyusizza amannya ebintu bya ddala era abaana kakati munnango no gwe balina okuyita taata aba Ssekajja bw'ati afunye abaana bana afunye abaana bana tozolengera munnange nga beewa akafumito kugampi ebintu biri serious nga bali mu kuzannya firimu nga bali mu kuzannya movie naye nga tujja kuba tumanyawuwa gye bijja okuba nga biggwera bino byonna mwongere okuba nga munfollowinga ate musubscribinge munyige kadi naye nga commentinga bagita Fad TV UG tujja kuba tumanyawa gye bijja okuba nga bikomekera naye nga ebifaananyi bye bijagala okuba nga mbatuusaako anti Becky munange olunaku olulwaliro okukolokolo abaana basinkanyiza Taata Wabwe Omupya amanyikiddwa nga Ssekajja Abudul basisinkanyiza olunaku olulwaliro era nga amiri omusajja wattu gyali eri ali mu kwasaganya restaurant ne bagamba yafunyemuko n'ekisujja emabegako ebifaananyi byalinkinsi ng'ali mu ddwaliro awula bye baliko nange sibimanyi Becky ne bbaawe ne Ssekajja ono sinaba bitegeera mwera